This is from Pantilla Kkooti y'amagye Tuli Makindye wansi wa ssentebe waayo Freeman Mugabe ezizzaayo Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obedi Lutale ku alimanda mu kkomera Luzira okutuusa omwaka ogujja ennaku z'omwezi nga 7 January. Kupije Daniza Kakuhole omulungi atombodde nkwanirizaako era nga bwe ntyo nnyongera okwebazaako gyonna gy'otussaako engalo eyo gy'osinziira. Mu bantu ab'enjawulo ababaddewo ku sayidi y'omukulamanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye mwe mubadde ne Muzeeyi Kiwanuka era nga onaagamba nti mukwano gwa Dr. Kizza Besigye nfanfe bw'ati agenze maaso okuba nga ate atubuulira ebitonotono ebifa ku mukulamanyiddwa nga Kaguta Museveni. Abazungu Banyarwanda baali Bannayuganda kakati temukyakweyogera nti Banyarwanda Museveni Munyarwanda. Yawa bikimagolinga twalinanga amawanga 18 gokka constitution ku parliament naye nayongerako eti Abanyarwanda naye Bannayuganda kubanga Munyarwanda yajje nennyina atrage enankanya amulalo ga jjajjaawe ne jjajjaawe bamuziika ni muchori ni murugwa ningo niyo wape abulama kopango ozekola kikukoti nzekwa emira Besigye Besigye omuyita otya mukwano gwange mulwanyi wa ddembe yali dokita wange mu ddwaniro yali mulwanyi the fighter saved our life treating us. But now it's being tortured. Why? ebetagisa okweyimirira omuntu obirina Byonna nabireeta ddayo nabirina lukwako. You go and ask everything. I've got everything. I got it from LC1 up to 2. Naye kankati ate abonabona oyinza okuyingira mu ggwanga nga tubakonye mu sitampu kuyingiza nakirinnyako ku kanyonyi naye otuuka buli nankani balina okucekinga buli kimu ne bakoonamu ne sitampu. amanya gaddemu Kiwanuka Muga John Kirizestom, the fighter. I call myself a small boy. Oh, I'm sorry. You're so clever. You are. Ng'asinziira ku mpewo za Bukedde TV omukulamanyiddwa nga Michael Mabike agenze maaso okuba nga ate yeetyabira akabasa bw'avuddeyo n'ategeeza nti omukulamanyiddwa nga Alien Skin kyenkana afaanana oba alinga Bobi Wine okusinziira ku byakola alinga Bobi Wine naye byakola oba ne byali akola weewaawo kino nno kimuviiriddeko okuba nga ate atabukirwa abantu okuva ku ludda oluvuganya gavumenti ab'ekibiina kya National Unity Platform era nga bagenze maaso okuba nga ate bamusabula. Kunokoleddeyo komenti emu onaawandiise n'amugamba nti okusoma tekyasoma ebiyimba tebirina makulu. When we talk about finance kiri ku ssente za government because they are trying so hard to make him to look like Bobi Wine. When we talk about family Kizunga n'aba Queen Masolo kati gwe ssebo eyakuza omutwe ng'emmale tubuulire alinga Bobi Wine moche. So comments zibadde mpitirivu naye nga ezisinga obungi bagenze maaso okuba nga ate batandika okumumenya menyera oba okitegeera ne babulaga nti byagezaako okwogera tebigatta. So nga ate ye ssenkagale w'ekibiina ki Democratic Party era nga ye minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi Norbert Mao atemye bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya Kakule abali mu kutandikawo ebisinde n'ebibiina by'obufuzi ko n'okutta emikago nga balowooza nti ly'ekkubo mwe bayinza okuyita okukyusa obuyinza. Mao akiggumiza ng'okulonda bwe kutayinza kuleeta nkyukakyuka okuggyako enteesaganya nga ze zokka eziyinza okuggusa ensonga eno. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire mwayogeredde ku nsonga endala nnyingi. Oluvannyuma lwa Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Louis Rubongoya okuba nga ate avaayo n'akoowola bannayuganda okusonda ensimbi basobole okuba nga bafunira Jjajja Namuddu aw'okubeera w'enjogera obukadde 10 ze zaakasondebwa era nga bano bagenda kuba nga ate batandika enteekateeka z'okumuzimbira ennyumba. Jjukira nti ono y'omu ku bantu abaali mu Lubigi abaabenyebwako ennyumba zaabwe n'aba nga talina waakudda n'asigalawo wennyini n'ateekawo ebitundubaali ekyaviirako
ko banema officials okubanga ate bamusindika eruzira gy'abadde amaze emyezi 2 gye buvuddeko ennaku nga 2-3 emabega yabadde yakateebwa ku kakalu kwe kutandika kaweefube w'okumusondera ensimbi ez'okufuna wasoluba. Bwe nnyo mwebalire ddala abagenzi mu maaso kubanga ate mukola ekintu ekyo. Eggwanga lyattu Uganda buli lukya lyongera okubanga ate libaamu ebyewuunyisa yasingira kubanga ate nkutuusako abaguze emikebe gya langi egiwerako ddala wabula okugituusa bano basanzeemu mazzi na bibuloka. Jjukira nti emabegako nakutuusako abagula butto box eziwerako ddala wabula okumusala basangamu mazzi mmerere. Negali oba oli awo n'omusanga mu ttawuni kiko nze musanga nnyo mu ttawuni omwo abeeramu abeeramu mu ttawuni omwo kyokka anywera bitya aba yanywedde terina lulangi waddala gwe basobola kunyweza batyo yakati na bloka katonda buli muli ebitundu ngira atajja sibanga sula bloka bakwate video sebe zito wa inga langi sula bloka soko jemu ku bloka yetu ndolo abalangi bakola wansi bateekayo buloka waggulu ne bagiwa wa amazzi bamuyitaani baketi 2 namba zonna zikoze ekintu kyekimu moze mulaba edduka Moze peyinta mukwano gwange mwadde ebizimbe ebiwera Moze naye muno nakuwa ssente zonna ez'amatiiriyo n'oleeta bino Moze n'oleeta bino Moze n'oleeta bino agenda byolinga kama saving suubira n'ebisingawo ku ebyo ebyefaananyiriza bwe bityo. Weewaawa ye Reverend Father Chibika Terega avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga eggwanga lyattu Uganda bwe lyabasobera nga nabo bennyini ababuulizi tebakyasobola oba tebakyayinza kubanga ate balitegeera. Muliraba eggwanga ffe abakulu b'eddiini lyatusobera nga nange mwendi lyatusobera bye tulaba bikanga corruption gwe mwogerako tusanyuka ng'ofuddeyo ne mwogera tukulabanga mujuliza ensangi zino ne tukusabira nnyabo tukulabanga osimba ensonga ne tugamba mwoyo wa Mukama okukozesa oli kuba Yowaana Batisita ab'eggwanga lino ensangi zino nkwongeramu amaanyi nga mutunka nabyo n'ogezaako kugamba ku bantu mubagambe ffe tubasabira ne bakama abo abali eyo ababasindika nabo batutaazi bannange bye tusoma mu mawulire biliyoni 6 bazidde mu Bank of Uganda ne bye tusoma nti eddwaliro ly'e Lubowa tukyalirinda ne lusoma gasitoola agakanga ne tugamba tuli kuki ate bwe twogera munnange ne batutwala bulala nze wiiki 3 nabadde Holland eyo naye bw'otuukayo olabanga bya mulembe nnyo ogende Holland nabadde mu America eno olabanga bya mulembe nnyo tuli ba mulembe guno ffe twajja ne pulezidenti wa kuno twazaalibwa mu kisanja kye tetulina kye tulabye kipya bye tulaba kati bw'otambulako n'okola comparison ng'omulembe guno olaba nti Uganda yaffe yandibadde esingako Uganda yaffe singa naffe twali tukola bulungi nnyo kwegamba nyabo toggwamu maanyi namwenna abalina embeera temuggwamu maanyi musigale nga mwenda Mukama anaatubeera amiina. Evanjiri yaffe eno gye tuwulidde nayo batugambye nga tulinda Mukama naffe tulongoosa amakubo. Njagala babuuza abakristu bannange mulongoose oluguudo lw'Omukama muluŋŋamye amakubo ge buli kiwonvu kagulumire buwonvu ki bwe mulina buli lusozi na buli kasozi biseetere busozi ki.
Tubaddenga n'oluvuvumo olugamba nti omukyala Jennifer Nakangobi Fulufiga yakwatibwa n'atwalibwa e Luzira wabula ng'ate amazima amatuufu gali nti ono yafulumamu eggwanga lya Uganda era nga abaddeko mu ggwanga ly'e Qatar so ng'ate waliwo abamulabako e Dubai. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Mondo Mugisha avuddeyo n'akakasa nti Jennifer Fulufiga ali ku dduka oluvannyuma lw'okuba ng'ate yabagulizibwako nti agenda kukwatibwa ateekebwe mu nkomyo era nga ekiriwo essaawa eno kigambibwa nti waalinyira ku kisaawe Entebbe agenda kukwatibwa assibwe mu kkomera. Ensonga tujja kuba nga tetuzimanya bw'anaaba just in case akomyewo. Nawulirako omuntu omu yankubira ku kazini wange n'aŋŋamba nti bali mu meeting naye oyo omugundo oyo mugambe yeetereeze kubanga bagenda kumunywa plan ewedde. Yali ku Summit View bagituulamu ne bamugamba nti ewedde naye bagenda mukola bwe bati ate omulala ne bamubuusa kyalina visa ye Dubai ebyo yaligendanga mu kooti olunaku yasemba kooti eyadiri yasembayo yali ageza okumuza okufuna visa papuloki ng'akirina n'alyoka ayitaawo ku kisaawe kifuba n'adduka akatakumeweka kakati yatwegatseko mu butongole kati gwe yakuvuma dda kasita naga onabira ku yanvuma ne mugulako omusanga ekatwe nensikira fayiro yanvuma ne fayiro nenjitereka akati ekyokubiri kiikino ekikusesa nti bwe bamaze nga baagala okumugira fayiro yange gye bajjeeyo abasajja bano bagezi ne bagala tuwe fayiro yo ffe tukulandulingi tukuwe abaloya ba mirundi 2 negamba abaloya mirundi 2 bananga bankwatiddwa ekisa nga baagala kumuteekayo nga bayingira ku fayiro yange. We can instruct osoku instructing a lawyer okuyimirawo ku lulwo oswearing affidavit onza haya kiwedde butaka national ID yo gifotokopinge gitusindikire ffe tujja kukolera ku musango guno ono ajja genda Luzira. Nafunye abantu amazima gennyini 9 abaagala nga mulimu n'ebitongole bya gavumenti 3 bakwata oyo Mangalaga Mangara witenga Mangaraba oyo Mangaraba nga amazima gennyini bamwetaaga nga fayiro zibaga nagamba tulina fayiro 3 kati ye ate very strong kubanga yalwawo ng'akwogerako ngamba kano nga eno wiiki nga genda kutandika naye kati wetwogerera eno gyali naye tetateredde azateredde bali bapostinga n'odize bapostinga buli kimu yavudde mu mazina agenda mu kali nze nkubuulira kati bonoduzi bo bwasatula etinze naye omwana ono babazi gwe twatugamba nti togeza oba tumwegayira emisana yona mwegayira mugatolirizinga gambe awoza this is my wine this is my drink mwe nzikabuulira eno internet nekati ye suspect akitegedde omuliro yagamba nti suspect kati ye suspect saawa zino bamwetaaga kati ng'ovudde ku ekyo waliwo n'abavudde eyo ekibuga nga baze kuwa abasebo ku lwa salimusale ye patuni w'ekibiina kyabwe bagize kuwa abataata abo nabo bavuddeyo simanyi bagenda kubazikiza abo bazze bali abantu 19 bazze bakambwe essomero bayita mugabo nga ibaye kagabo fandisali musaliji yakola S4 nabo bagala kujja kuloopa nyozo biwulira wala bave kyangwali nabo bagala kujja kuloopa sali yafuuse ensonga bwe mbabuulira kati bano bonna nze mbabuulira amaanyi gano mugayigireko muyigire ku Syria Arshad after 54 years of decade today Arshad Bashar taliwo ali Russia tali waabwe tali ya mmere yaabwe Assad ali kati saawa zino mu Russia nze mbabuulira bino ngenda mbibagamba mujja kubiwulira obudde bukyuka bukyusi obudde bukyuka bukyusi time ekyuka
Walkaga yayimba n'agamba nti akwagaliza ekkomera ddala akwagaliza ntaana yasibanji abavudde mu kkomera bwe batyo emboozi y'ekkomera ne baginyumya nga lutabaalo era kubanga ate nkutuusako omwana mulenzi amanyiddwa nga Sami Oward Mighty ono ayongera okuba nga ate aleeta ebyenjawulo byasanze mu kkomera wabula nga embeera eno eyongedde okuba nga eviirako bangi okuteekawo question mark nga bagamba Sami ajja atya okuyingira mu kkomera ne zi kamera ajja atya okuba nga ayogera bino byonna nga nakwatibwa question marks bazimutaddeko nnyingi naye nga byagenda okuba nga ate ayogera byengenda okutuusako mu ddakiika eno yennyini. Natadde vidiyo za pulizoni, vidiyo zifuuse vidiyo, amasimu gavuga, message bazisindise, lengera gyendi ndi mu kyalo munemesezo lima kubijja mwefuula abanumirirwe ennyo. Abasirikale bo batabuse bambi basajja battu abakolera eruzira amasimu galinga amasimu abalala Saamu wanditadde vidiyo ezo ng'ofulumyemu eggwanga Saamu toli seefu Uganda ani ali seefu mwe mukakasa muli seefu mu abankubira amasimu mukakasa muli seefu mwe Uganda teri ali seefu nga Museveni akyali mu buyinza bw'eggwanga buno teri agenda kuba safe naawe weefuula ali safe naye toli tekinna kutuukako eno mmere ya lumbe n'ataaka abagenda kulya tebasiba alina misango bukya ku makya ng'olina okugenda kobe nga togulina kati n'olulo lulinde munnumiriddwa mwebale nnyo naye mbasaba nammwe mwerumirirweko abasirikale ba pulizoni abatandise okutya ababadde boogerako nange ezo video ze nakata just za luzira mwakalaba video nazikwata ennaku ezi nemaze mukomera emyezi ena kitegeeza mukyalaba bingi era kyemanya abasirikale kati ke balabye ku ekyo bali mu kutya ngenda kutendala eyo nkyali ku luzira kuba luzira mwefuula nnyo abakola ennyo era nga we muba muntwala mu kooti munjaza ne mukwata mu nsigo ne muziwenjula ne mukola ki luzira ne mwaza buli wamu lumu nagamba osi waliwo n'akasiikalawo ke nagamba ne mbabuuza ne mumanyi omulimu gwe mbadde nkola watya nga mbadde ntambuza njaga mu nsi ezo ze ndagamu naye nga njisa n'enjaga ku airport olowooza kamera yena nnema nze tolina kumpa muntu yasoma kunkuba saaki oyina kumpa yabbako oyina kumpa yasibibwako n'alyoka ayingira pulizoni ng'oyina okumpa ankube saaki naye oba mugjeyo bukadeeti bwammwe kyankwazi myezi 6 mumulese mu pulizoni mbu bujje kuffe bwaze tubasaasira busaasizi alaba vidiyo eno oba oweereza kitongole kya pulizoni tetubatya ebitongole byonna bannange ebyambalo bye mwambala ebyo bye tuwe ekitiibwa kuba mubirayiriramu okuweereza eggwanga lyaffe okuweereza munnansi n'ebintu bye ng'omukuuma n'okuweerereza mu mateeka kyova olaba ebyambalo ebyo bye tuwe ekitiibwa naye mmwe ng'abantu era nga tusazeewo okukola kintu tusobola okukikola wabula kino tukikola kubalaga mukendeeza ebikolobero byammwe mulimisa abasibe abasibe mubaleeteyo be balima emmere ate ne batagiryako ne mugifulumya mwe ne mutwala ne mugitunda ebbali abasibe ne batagirya twagala mukendeeza ebikolobero bino Saamu leero ne we banaamuzeeyo ne mumuttirayo Saamu omulala agenda kumeruka eggwanga lwe tutuuseemu kati twetegerera Museveni bino ebyokutusiba tetukyabitya yiya kalala ate tokyalina kyozzaako Museveni amasaso gakubye bannansi ku nnyama kati nange Saamu gennindiri ogenda kunsiba ogenda kunsibirawo ogenda kuntwala ku seemwayo ogenda kunkola ki ogenda kunkuba nga wowankuba nonsensebula teri kye mugenda kuzzaako basajja mmwe buli we tubalaga ennyo nti tubatya mutumerako ne muddeyo muzi ofiisi ne mulowooza ne bye mutukola tuli bamativu nabyo naye lwakuba mwatusigamu okutya tetugenda kutya nedda okutya kwa buli omu buli muntu alina okutya
naye nze Saamu sirina kutiitiizi. Haa okubanga nkola ebintu eby'obuvumu tekitegeeza nti sirina kutya munda munze. Okutya nkulina naye siri mutiitiizi. Obutiitiizi bwe mwagala okutusigamu tubatye mwe bakaliba Bannayuganda mwebale kunnumirirwa naye nammwe mwerumirirweko. Bino ebintu bwe tuba tubikoze manya nti ffenna twetaaga kyenji. Va mu bakubuzaabuza ab'ekisiru. Mulembe kiko walaba abaana bwe bati. Kati Bobi Wine yekka yowa struggle, yekka yowa opposition, yekka yowa enkyukakyuka. Kyova olaba bino bitandise okwapeninga. Nti ffe abamusupporting oba abamukkiririzaamu nga pulezidenti waffe yatulaga nti buli kimu kisobola. Osobola okuva mu ghetto. Ale Museveni seyato kyatusiba. Senga to kyatusiba mbagwe mbakubeera gwe seyato kyatusiba. Kuba ndaba buli wotusiba kale kitufiirizaamu emirimu, business zidde emabega, ovaayo nga toli kyekimu. Naye ate mweyongera kukolera ffe kuba abantu abamu ffe tebanditutegeddera bajje tusibuka. Uno soloti waggulu twakulira ku bibanja. Eno gye tuva banditutegedde mu Kampala. Gwe olabanga atutulugunyo tusigamu obutiitiizi. Kumba ate oyamba ffe n'abaana baffe funa kkubo kwewozaako mu biseera bijja. Tinze munnaye muwala w'oli Okanya Saamu eyalwanirira amazima n'obwenkanya gwe batta. Nze mutabani w'oli Yuchuli nva mu famire y'Abayuchuli gwe mwakuba amasasi. Nze famire y'oli Afande Kaweesi. Abaana mubawadde engeri gye bagenda okwewozaako mu nsi empya ensuubize. Ate mmwe mufuuke ebikolimo. Lengera ekibuga ky'e Kampala we kifaanana. Atalina ssente ne bakusendera ddala. Mweronzeemu kakundi muli eri mututulugunye. Wamma mbasuubiza mwebale kunnumirirwa. Vidiyo nkyazita etali emu. Zonna newe mbasinza zitadde ne bankwata kati zigenda kuteebwa. Nakata vidiyo za nnaku 2 luzira wokka. Olowooza myezi egyo 5 nkutte ki? Kati mukimanye buli kimu tukisobola basajja mmwe. Era bugenda kucha kumacha mutuwe eggwanga lyaffe. Nawe gutyo nyongera kujjukiza nti Sheikh Ashraf yeye kagenda okuwanga ate akusomera eddwa yassa enambulukufu era nga gwa mwetaze musange ku namba yeye yesimu oba ina kizibu ki oba kizibu ki ajja kubanga ate akusomera eddwa alabe nga buli kimu kidda mu nteeko. Kano noko kakuyiga yassa era nga ngenda kubanga kakutusaako bulambalamba nga bwe kali sigenda kakunnyonnyola wabula ogenda kubanga ate okewulirirako n'amatugo. Wali obaddeko mu taxi ng'egenda kuziika mu kyalo nga muva mu kibuga mugenda ku kyalo kuziika. Kati bino bye bibeera munda. Kyemmanyi wali obirabyeko naye obadde tobyegenderezanga. Abantu bagula omwenge abanywa ne bateekako ne ka music bayinza n'okuba nani stop ne babeera nga basanyufu naye nga bagenda kuziika. Ne bayimirira n'okuyimirira somewhere ne bagula ku nnyama ku micomo ne beeyongerayo. Baba batuuka ku kyalo kye bagenda oziikako ne bakendeeza music ne bamuggyako. Kerere badde mu mmotoka okuleka n'okubaddemu ne kuzikira. Kati awo ne batandika okuggyayo obukaaya obuleesu ne beebikkirira obwa bulaaka abalina zigalubindi ne bazissaako nga batuuse ku kyalo kwe bagenda oziika. Then we bava ku main road ne batuuka ne bava ku main road ne bakyama akakuba akatono akasembayo batuuke ewali abafiirwa oba wafudde omuntu. Ne basooka bayiwako omulanga era bafuluma emmotoka nga bonna bakaaba ebitagambika nga balumiddwa nnyo. Kati olwakigamba ebigambo bino va ku bantu lekerawo owala n'abantu
tonyigira bantu beba abantu gwe buli kyolaba mu nsi kiina behind the scene. Behind the scene is the real world. Wala abantu nga bakaaba nnyo wabayo behind the scene abantu babadde basanyufu just ekyo kye bayita amakwekansaamo. Abaana bo n'abakuzaala be bagenda okubeerawo ng'ofa oba be bagenda okubeerawo nga bakaaba ebyaddala. Bano ababa bazze abamu bajja lwakuba nti bajja kugamba gundi teyajja najja. Okitegedde? So teweerumya mutwe, teweesiba ku bantu abatakuliiko, omuntu akuliko gw'oba obeerako. Buli kimu ky'olaba kirina behind the scene. Wake up. Bulambalamba ngenda kubanga ate nkusibula naye nga ngenda kusibuza mboozi ya misambwa. Gwawulira nti ogitya mukwano webake nga bukyali. Yasa musajja mukrono yavuddeyo nanyonyola experience ye naye nga te bw'omwetegereza obulungi naye yabadde ajjudde okutya nga ne mu ddoboozi mbutuufu oliwulira. Omanyi baatugambanga ku mboozi z'emisambwa nga tulowooza bya bulimba naye ate munange gyebiri. Towakana tolinda kulabako. Awo nno wengera okuba nga te nkusibulira nga batu bali kubeera mulabi mulungi owa PJ. Bwentyo ngenda kusaba mu ng'oyo atakuumira mpeera asigale nga bankuumidde mwenna mubeere bulungi mweraba. Ku Lwomukaaga olw'eggulu awo nga mmaze okukola gye nkola nasuza order nga nyina gikeeza ku Sande ku makya bagitwale ku ssaawa nga 4 naye nga tinasuubiza muzeeyi wange nti ngenda kugendayo mulabe. Kye nakola olw'omukaaga olw'eggulu ne nvuga piki yange mpaka Masuuliita ewa muzeeyi. Yatuukayo saa ziganga emu awo zigenda mu 2 ne mugamba ngenda kusula naye by saa 10 kakasa kinno nzuukusa nzireyo kuba nsuzizza order Masuuliita y'omunda nga njagala order by ssaawa 4 ebeerenga egenze. Era ne bakakusaa ziba ziwera 10 muzeeyi wange nankoonako nangamba jangu osenye amannyo oteeka ogende. Nero ng'osaawa zigenda okwera saa nga 10 oba kika 10 nga nsimbudde piki. Kati obeera ove Masuuliita waliwo woyita mu kitoogo ng'odde Kakiri waliwo woyita mu kitoogo mba nga nkumye piki njukira piki yange netayalidde neri kubba bulungi nnyo nkumye piki ndi mu kugivuga speed. Mu maaso gange ne nnengera omwana w'essomero omwana muto ng'ali mu mpale ya kaki ali mu ssaati erimu bu stripes wa white ne red ng'alaga nti agenda okusomero nga saa ziri 10 n'eddakiika nga 23. Nensooka muyisaako piki ku supiidi ne bwe natuuka mu maaso ne ngamba naye ndi muntu kika kyayisa ku mwana omuto piki zino essaawa ne ngikuba enkyungwa ne nzirayo waali omuto. Namusanga teyayimiriramu yadde olwatuuka bwe nti yasigala etambula nga bw'abadde atambula. Ne ngikyusa ne ngimugobereza ne mugamba mulenzi muto kyekigaanyi ko ye tewali bakulu tuli bulungi. Nsooka nti ngamba bakulu tuli bulungi bivudde ludda waawo. Ne mugamba ogenda ku ssomero nti ye ngenda ku ssomero. Ne mugamba webanga teriri wala jangu kutwale kuba sobola kuteekamu sobola kweka wano nga oli mu nzikize niyo saa zikyali ziri 10 lwakyogera ku ssomero. Nagamba tofaayo tuli bulungi. Empira nga ntiddemu nga n'otuka olungi ye ku mubiri. Nemuga nennemerako nemuga sisobola kuleka kukuba ng'otambula jangu kutwale. Omwana n'atula ku piki nenvuga piki ku sipiidi naye nga amazima gennyini bwe ntunula mu side mirror bwe nti mbeere nga mulengera n'omugundi simulaba. Naye nga bw'otuuka bw'oti okutuna mabega omulaba nga kwali atudde akutte konteyina ye ali mu bigere mu mpale ya kaki mu ssaati ya stripes za red ne white. Nandagira yingira awo nennyingira ekkubo naye nga gye tugenda waliyo enzikiza. Navugako nga ndowooza nga meters 5 ne tutuuka ku kisomero. Kirina compound nnene tekuli yadde erinnya naye nga kirinako barbed wire sengenge kuliko kigeeti. Geeti nyanzigale tewali yadde asikaali. N'avaako n'ayimirirawo mu maaso ga geeti.
ne mugamba wano ogenda kuba bulungi ko ye tujja kuba bulungi ndabyeyogera bintiisa tujja kuba bulungi mwana muto mulenzi ali yekka awo za tujja kuba bulungi ndaba ngantuna kubudde ndaba budde bondeka okusinziira ku budget nakoze nenkuba enkyungwa ne muleka nenzera nemba ndi kupituka wenvudde ku main okuyingira munda nengamba naye mazima gennyini maaso oli musajja mukulu oleka okyo omwana ku geeti nga tewali yaddaliwo yadde asikaali nti obaki ebina temuli yadde ettaala ali awo munzikiza nenjikuba enkyungwa nenjiza ku geeti mubuuze tutandikira luddawo abasomesa kiki asikaali biki amazima gennyini agenda okutuuka ku geeti wendese omwana nga waliwo mukyala ali mu gomesi ali mu bigere akutte konteyina yemu ey'omwana gye yalina olwamutwako wende mukubamu ettaala natya otikono olungiwa nempuya nga nenviiri zinvudde ku mutwe naye nga sisobola kuvaawo wendi mazima gennyini nagezaako nga sobola kuvaawo wendi naye nga ekirungi piki ekyayaka ekyatokota ettaala limukubyemu omukazi bw'ati n'antunulidde bw'ati nemugamba gyebaleko nnyabo ko ye kaali ssebo tamwe mugyebale ng'ebintu byogera binyiza namwe mugyebale ndi muntu omu yemanyi yali muntu omu nemugamba nina omwana gwendese waneeno n'aŋŋamba ajja kubeera seefu n'agamba ye ssebo tofaayo tujja kubeera bulungi nemugamba ye omwana ali luddawa ngenda okulengera emabega w'omukyala nga waliwo obugere obw'omwana obutambula nga omwana yanga amwekweseemu emabegaye naye ng'omukazi yakutte konteyina omwana yanga amwekweseemu emabega tayagala mulabe piki nga ngisisa omuliro eyaka bulungi ettaala omukazi mulaba bulungi kati oba nakola ki omanyi bw'obanga oyimiridde ku piki bw'otye ng'ogisisa omuliro oba nakona ku kulwaki ekineesika neezikira omulundi gumu natya nenjiza amankola nagenda okuddamu ogikuma bwenti nga wallahi bombi tebaliiwo omwana taliiwo omukazi taliiwo wansi nga waliwo konteyina gye yabadde bakutte nakyusa piki nenjivuga kiralu katona enkuba enzite nentuka ku maini ekyo ekyali kitoogo nenjivuga mpaka kakiri nga sinadde wenyemiriddemukko nenvuga olwo oluguudo baluyita batya Hoima Road nenduvuga olw'ennansa n'olwo Wakiso Road olwo nenduvuga mba ntuuka Naluvule nensanga omukyala y'omu ng'akutte ku mwana bali mu kutambula naye nga obudde bugenze buta nga bukedde Naluvule n'onatuka Nansana omukyala y'omu mu ngoye ze zimu zaalimu akutte omwana mu ngoye ze zimu uniform ya kaki ne stripes za white ne red nga bakutte ne konteyina nembalengera bwenti ngambaitako ningamba abo sibe mpiseeko ngenda navuga piki amazima gennyini nagenda otuuka wano ewaka nga n'amaanyi agava ku piki sigalina ng'amaanyi agagenda okukola emirimu gye nnyina sigalina era olwayingira mu nju waneeno nayagala okukuba essimu ngamba ekyali wange enkola naye agende anfiiringiremu ini ng'amazima gennyini sisobola era bansangamu abajja ne bakonkona bukonkoni ng'amasimu gafuusa amasimu sisobola kutambula sisobola kwogera sisobola kukola ki nga just ndi awo ndi frozen